Ogamba otya muganda wange webale nnyo ku subscribinga wano ku the Buzz UG. Bubanga tonaba ku subscribinga mbadde ngugamba nti o subscribing then ekintu tubenga tukitambuza mpola mpola. Okusooka nsaba kwetonda ndi tubadde twabulawo tubadde tetuliiwo naye nga channel yaffe yabadde yafunamu obuzibuzibu naye nga tubuterezeza tuteredde kati tukomyewo obadde tugoberera ennaku 2-3 emabega tutandise kuteekayo content ate ow'amaanyi nnyo. Actually tuze mu another style. Yes, tuli mu another style. Tutandise kuleeta ebiri mu studio tubaletera mu entertainment byonna tujja kubanga tubikuletera mu videos audios zonna tujja kubanga tuzikuletera wano ku the Buzz UG. So muganda wange kyolina okukola subscribinga nekyaliwo mugambe subscribing so that tubere timu emu ate tusobole kubanga tutandikira bwe twakoma luli. Amanya babitafula ate esawa zino muganda wange nkuletedde amawulire amabi si malungi nnyo nti omusajja gwe bayita Medad Segona mumanyi bulungi oyo member wa parliament okuva eri mu Busiro East Constituency mu Wakiso district ayina emyaka 46 gyokka yazalibwa mu mwaka gwali gwa 1975. Omusajja w'amaanyi nnyo mumujjukira mu musango gwa Bobi wine ne muzeeyi Kibalama. Omusajja oyo y'omu kuba lawyer abakozinga impact eyo impact ye mwalabawo omusango bagugoba. Musajja oyo Medad Segona y'omu ku lawyer abamanyi nnyo wano mu Kampala. Information esawa zino muganda wange eriwo elaga nti Segona yandikubibwa amasasi abantu abatanategerekeka abatandise kumugoberera abantu abatanategerekeka bamukubira amasimu agamu agakwata agamu tagakwata ali mu bweralikirivu obw'amaanyi nnyo esawa zino kyensobola kugamba muganda wange avuddeyo nategeeza nti esawa zino takyasule waka because of those people naye alowooza nti because ali ku opposition nga bw'okimanyi bulungi nti muganda wange mu ggwanga lyaffe esawa zino bubeera ku opposition obeera ng'ali ku death sentence esawa yonna ogenda esawa yonna bakukima okitegeera so Segona avuddeyo nagamba nti ali mu bweralikirivu nnyo esawa zino takyasule waka naye agamba nti yetajja kupowa ajja kulwanirira omuntu wa waasi making sure nti ebintu mu ggwanga lyaffe bikyuka bwe bamukuba amasasi ajja kubanga genze ku kituufu. Kyekyo ekiriwo muganda wange naye nga byonna tujja kubanga tubikutusa kuwona ku the Buzz UG. Naye muganda wange njagala kugamba nti olina okwekuuma wekuume because man esawa zino ebintu si birungi mu ggwanga lyaffe bw'oyogera bubi nnyo abasajja basobola kukima. Zijjukira luli Dr. Jose Chameleone yavaayo na advisinga abamu ku bantu abali ku social media nagamba nti bw'oba oyina a very low following making sure nti muganda wange toyogera nnyo because bajja kukima tetujja tegeera gye bakutute oba kitegeera tetujja bitegeera naye bw'oba oyina following osobola kuteekayo eddoboozi muganda wange no sacrificinga ne tukyusa eggwanga lyaffe mu Uganda bangi tuvuddeyo ne tuteekayo amaloboozi because tuyina following. Ogenda ku the Buzz ku Facebook ojja tegeera kyenjogerako nina following y'amaanyi ate nange ndowooza nina impact gye nkozeeko wano mu ggwanga lyaffe eri Uganda in terms of pushing for a change in our country. Kyensobola kugamba muganda wange naye nga bw'obanga tonaba kusubscribinga muganda wange soko subscribing then tubere timu emu ate tusabire president waffe Robert Kyagulanyi Bobi wine tusabire bonna abamuliko bonna abatulwanirira one time we shall be free. Webale nnyo webalire ddala.